Kyakujja mu the airs n'ekyakubonya n'ekyakuleetera ebiwadde ebyo by'obonaabona nabyo lugambo tosirikira kintu bw'otabula oli mutabuzi kajiiko nattabula bw'ogenda eno so sijja kwegira n'ebikeka akazigo nzije bwana eno ngambe gundi mulungi ngate kyokka nkimanyi gundi mubi my Uganda watandika dya mizemi kya mu Uganda hapana nedda kwano gwange gwe mmanyi obulungi Uganda nedda tata bino byambe byaki byowagaza obusungu akuwaganya akulimba ni musuli yana kigamba lutalo wayuza mu luyimba lwange eno dunia ekaye nabajiri mutukaye eno dunia esuse nabajiri mutususe obubi. Wow, MR Live kwe tulineera Mbitandika Bongo Live kwe tulineera kibatisa ekyo ekituwalwa nekituusa wano wooli nate okwongera okutulaba awo wooli nate okwongera okutulaba tetubala nnyo tetubipima nnyo nedda Katonda yakozesa omukono gwe ogwo gwetisa n'atubikkako akasubi omulabe sitaani n'atasobola kubba bulamu bwaffe. Tumusaba atuwa obulamu atuwa ekisa tuleme kufa tuli bato kubanga a servant must not die young. Bino bitutandise bisomoka bityanga etubirese tusaba Mukama atubikako akasubi tuleme kufa nga tukyali bato. Naawe mwana Katonda alaba interviews zino ayisharing azikomentingako n'azagaza abalala nsaba Mukama akuwa ekisa naddala gwe agenda sharing eno leero akubikeko akasubi oleme kufa nga okyali muto kubanga by'olina okukola bingi nnyo anaali bikola ng'ovuddewo. Oleme kufa nga abaana bakyali bato. Njagala owangaale nnyo balabeko nga bazaala n'abaana bazadde bazaale baana bannaabwe. Olwo olumbe olukunyiganyiga obulumi bw'oyitamu bwonna ayasamye akamwa kaabwo bukufujje era buleme kuba kitundutundu ku bulamu bwo. Amanya Mbitandika Bongo baluyimasamu MR Live nkiddamu kwensinziira platform ey'amazima ameerere eyekkaanya ensonga era etuusa omukono awo weesobodde okusinziira ku busobozi bwayo n'ekubawo torch nembako nekyo muyiga. Tukomyewo ne Kayongo West before afuse Kayongo West before buli bwabeereyo ng'atakula omutwe ng'agamba ate waliwo nekyenneerabira ng'ayambala ateekamu engatta azisiba ng'azze mu ddwaniro akomewo asomesa eggwanga awabule oba awabulwe. Je baliko ssebo muganda wange je baliko ssebo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasaddeko leero? Nakaswali swala mwera subuhi. Ziba mmeka? Ziba 5. Zonna zisaala? Zonna nsaale. Soka yalaka 2 eddako ya 4 eddako ya 4 endala ya 3 esemba yalaka 4. Kiza ndina omuntu omutuufu eyakkiriza Allah akola okwagala kw'embulamu bwe. Bwe kiri muganda wange. Yasenga essanyu obwetoowaze n'ekisa kya Allah. Bwe kiri muganda wange. Atavoola, atawaayiriza, atamonkola, takotogera. Bwe kiri ssebo. Abantu oyongedde okubatabula bagamba naye Kayongo ddala ani akulye emabega. Kayongo waliwo omuntu akusindika. Abana okunsindika waliwo omuntu yasooka n'akusindika osule David Utah ne the airs. Watuukiriza omulamu ogwo nga bagobye ba Trevor Anatolius bamugobye bamunamasaka babagobye n'abalala nani omulala boli kojjaawo mbegerera ate bawolo yangambi n'okungamba nti leka gwe ne kojjaawo mweko baana ne baba mission ya kusuula the airs ne kojjaawo mutegerera mba muyita kojja era itatata kojja aba muganda mweko baana ne mumegga ekibiina ky'omusajja Anatolius ne David Utah batandikawo mwakimegga. Abamu bwe bagamba
pozo mwezi guno ngaye guli gwa kwenenya mutukuvu nnyo kitegeeza bw'oyogera ebintu ebifu enjala ebeekulumira bwereere so nze ni musiraamu ajjudde tera ne buli kyenkola nkikolanga nkola ekyo ekituufu wadde nga tukimanyi bulungi nti amazima galwawo naye era gamala ne gazuuka siina kyenyinza kufunamu wakati mu kwogera ebitaliiyo ng'ate bijja kumbeerera ebizibu mu maaso eyo eri obulamu bwange naye mba nga sitokyalingiddwa balya mmere bannange nga ngenda kutokyalingibwa wa Katonda so siina kyenfunamu mu kulimba mbu nfune kyakubiri ebibuzibuzi bwe bityo kuba nze Munnamasaka yagenda okuvuwa David Lutalo nyinza okugamba tammanyi Munnamasaka tammanyi bagenda oba okwawukana ne David Lutalo nga nze ndi wa mukulu Vincent Segawa kuba kyemmanyi yatukwasaganya mukawo mu friend zindo nga bwali ne wa David Lutalo batwabeeranga mu safari ng'emmotoka zaabwe za daya zituzira zituyitako which means nti alaka yalina abantu babiri bakwasaganya nga tugeze David bwabeera nga wano nga ffe tubeera ng'ekibuyeeri nenze nze n'essaga zaabwe sizimanyi waliwo ne yagamba mu comment section awo nti talabangako muntu yuza nga ggwe wamala okukozesa Vincent Segawa n'omukunkumula wamukunkumula olabanga osanga takyalina lugendo ayagala kusiramuka lwakimanya kati atandika kuyingira ddiini endowooza yoyo yawandiise message eno wakimanya nti atandise okuyingira obuyisiraamu music ayagala musulawo n'odduka n'ogenda ewa Lutalo nawe era ekigendera kuba wakyogedde kyali kyakunoonya maanyi kwetongola kwe yasinzidde aga nti omusajja oyo yuuza nnyo yali akozesa bukozesa abantu kufuna maanyi wadde nga Allah yakireeta bubi eryanyi ne lifuumuka ne ligaana okwambala liwali oyagala mpozi muganda nga bwe tugambye nti ekyamazima tuyinza buli omu kontrolinga n'abaana bakulemerera era bugeza kubateeka ku controls buli alabukamu agenda bugenzi n'akuvya ne bakuleka ewuuka nga tewali nasobola kuleeta Katonda wali eri mazzi ku dduuka ulama wagali olw'ekibeera kye wabateekako so singa obaleka ne bafinga free ayagala bwatuuka okugenda ga taata oba maama kangende ntandike bwekiti n'ogenda mu mirembe era ng'odda bulungi naye bwe wateekako effubitizi oyinza okwekanga nga enjo gisigaddemu omuba ne mukyalawo so omuntu kati ayogera bw'atyo ekyamazima siyinza munenya because ye endowooza ye si kituufu ate nga naye bw'akiraba naye nga tesi bwe kiri kyoko bwe mwakiraba ng'ekyo kyeyayogedde nze ogenda omukulu Vincent Segawa nannyonnyola bulungi nti nali wa producer Jona nga ndikodinga Limbalongo lwa Dunia nga ndi mu recordinga nda mukulu Vincent Segawa ne Hassan Maga yali vice we netwogera nija kujja ntandika okukola ningendeera nga bwe nannyonnyola nenkolerayo mukulu Vincent Segawa baganda bange ne bamwebaza n'omwebaza okunnyamba kunagamba ono siyamba muyamba ono muganda wange mwagala nnyo kati nebuuza omuntu abanga ye nga tanyinaako buzibu ngera yansiima okukola naye nga simuwadde wadde 10 so obwayuza ndowooza twali tekalimba mmenye era tewali kibi omuntu okwongerako kuba nekirooto ekyongerako kibi muganda wange si kibi okwongerako kati oli yennyini gwe nagamba nti mbadde nsa maaso awo ngendeko wa David Lutalo nyongereko ate naasanyuka okitegedde nawe wano ndina abaana n'otamanya omwana ayagala kubeera bubeezi naawe kulabako ndi mu friends naye omuntu alina ekirooto ng'olina kyoyagala okwongerako kirungi nnyo nkulabye mu future wamugamba lunnyi nga tuli babiri nemugamba nyongereko mu maaso awo omukulu David Lutalo tekwali kumunafuya ye yali talina maanyi kubanga Vincent Segawa be bantu abamu bakwata microphone wano n'ebisaawe yabikubanga so zaali nnyingi nnyo zitwamusaako ng'ayuguumya teyalabanga omuntu amutadde wansi yali tageya naye alinga Lutalo yali kiŋŋambi nabwe kityo si angwe gye yali akirabiramu twatageya nyo kyogera nnyo kiyitira naye omuntu omuyamira asobola okwogera ng'omuntu taliiwo aba ageeza naye ate bodda layo muganda naye bodda era asobola okugamba oba okiraba kyentegeeza nti ageya asobola okwogerako nga toliiwo bodda n'asirika ne munyumya naye kyokka oli asobola okwogerako nga toliiwo nodda era n'ayogera kyeyayogedde eri ng'ayogera kyensubira amenyeewo kiri abantu b'ensi eno kutambulira ku byama omuntu atageya aba talina byama kubanga nze nsubira bagamba oba akafaana gano musajja oyo bw'abadde azze wano nze ndabye munda mu kiwato kyabaddemu n'ensiriba ayira ekayo okuba kugeya tugeya omuntu kwe kwogera ku mutu nga taliiwo kale nga omanyi omulya mmere nti olumu ate bojja
nze ate nentandikira ku ekyo baŋŋambye olina ensiriba kyannyinza obutawangaala bwe ndowooza. Kale kya miteeko mingi naye nga wolaga nti aljununu fununu mu Luwarabu, aljununu fununu nti eddalu lirimu emitendera nti n'okugeyo okwo kulimu emitendera. Ogeza otya mu kiseera kyoyogedde kyekyo kyobadde oyogera, kuba oyinza okugera nga sibaga bambi omuvubuka oyo talina buzibu nga siriiwe era bakitwala nga kugera naye nga oyogedde kyeki nti aljununu fununu nti eddalu lirimu emitendera n'okugeya kulimu ki emitendera. Kuba toyinza kubeera 100% kika nti naye ng'ekyo omuntu oyo kyeyayogedde nze mukulu Vincent Ssegawa mwagala nnyo mukwano gwange just nti already David Lutalo nga bwe nagamba naleka ne paper number ebibuuzo we yajja ekibuga eyo okuyimba kapapala nga yakajja nendeka paper number nenganyize nyogenda mulabe kati which means nti waliwo kiri eri nga njagala nkoleko oko naye era oba okira muganda wange naye nga sinafuna chance kanengaka ngira nkwana mukulu Vincent Ssegawa musajja mulungi mwagala kati kyali kibi nnyo ate okutambula nga takyandaba omwana ono yalaga nti ali mudaheyazi wa Lutalo kyali kibi nnyo ali wa David Lutalo omwana gwe nasembeza nagenda nga taŋŋambye oba okira muganda wange ekintu ekyo omuntu yandigambye mu kawairo ke kamu nti ekyawawula ne Lutalo kuba gwe wakubadde heirs emboozi zonna z'oyogera gwe wavaako okugoba kwa Trevor, gwe wavaako okugoba kwa Anatolius, gwe wavaako okuwumula kwa Ivani, byonna vulugo oyo mu kibiina gwe yava ku ggwe olukiiko lwe mwatuulamu n'oyambadde entalabuusi. Sijala kwambala ntalabuusi. Tewalina ntalabuusi. Nenyambadde kanzu yange ya bbulu. Kanzu ya bbulu. Nali mu kanzu ya bbulu naye nga sambadde enkoofiira. Okay. Amazima gwayogera mu lukiiko oba obulimba bayogera mu lukiiko bwe bwaviirako ekibiina okusaanawo tugende bwe tuti gwolowooza toyina mbala eba mu bantu be bayita abakamwa ntete bannakamwa ntete ye ng'ayogera talina kyama bw'amanya kino n'ayogera kubanga onansonyiwa okuyita kamwa ntete nakamwa ntete naye nze bwe ntuna mu mboozi eno era ne omugoberera waffe omu atwagala ennyo mukuba ye mukama waffe era yakikoneddeko yakikonyeko ekyakujja mu the heirs n'ekikyakubonyaabonya n'ekyakuleetera ebiwadde ebyo by'obonaabona nabyo lugambo tosirikira kintu bw'otabula oli mutabuzi kajiiko nattabula bw'ogenda eno kubanga wandaze mu mboozi eno yonna nti wagendako ewayalet n'ogendako ewa manager Ivan n'ogendako ewa David Lutalo. Trevor ali omumanyi? Ali mulaba. Wali toyogera naye Trevor nali mulaba bulabi ndowooza ekigambo kye nayogera nakyo kimu yantolera salaamu. Trevor ninga sayina connection yonna naye. Mwete mwina nkolagana naye ne Trevor. Kubulidde Anatolius yali ndowooza olaba muganda mpozi okujja ku ekyo ekyamazima nze ndi musajja ali strong ng'emazima kubeera n'ebyawandiikibwa byonna era abantu abatutumuse bonna bayise mu bizibu bingi ofuuka kye bali so sijja kwegira n'ebikeka akazigo nzije bwane eno ngambe gundi mulungi ng'ate kyokka nkimanyi gundi mubi mpozi ekyo ekyannakamwa ntete simambu olugambo okutabula no please no si bwe kiri tekusirika nti nayogera buli akatudde ku mutima olina okwogera okuweweera kyova olaba wafuna ebizibu ebyo olina gamba ebyamala oga ngenda byogera David Lutalo ngenda kubyogera n'oli ngenda kubyogera omuntu yambuuza nagana gwe tolowoozaamu nti omuvubuka ekimutawaanya omuyimbi w'eggwanga Kayonga ekimutawaanya lugambo nabutasirikira byama kati oba ekyo nkiddemu nti waliwo ekintu kyeweewuunya muganda kakati waliwo ekintu kyolaba kuba omanyi ebyama byennyina wano ku mutwe simanyi kubasaba nyina ebyama biyitirivu ku mutwe naye nze nga kyenkugambye nti nze ate sijja kwerungiya nnyo kusuuka kye nyina kola kale singa nasirika nesigamba Lutalo kintu nakimu nze singa ndi mudaheya ziva ku bina Anatolius byagamba musimanya batunda mu nnyimba zange nze David dagama akana Anatolius nti muwe nnyimba zange nga bwe yajja no mukamyambo nampe ennyimba ze please ennyimba yanganzi weyaledi nenziwa yaledi yalina ensonga kiti yangamba ziwa vice we kitegedde muganda wange naziwa yaledi ale kati ngene mu byama bya luyimba lwange byalutuukako
aleka naawe totiisatiisa onfaananidde omuntu omu yatiisizatiiza nti nja kwogera ebyama ate oyo amanyi ebizibu oluyimba lwo kyekyalutuukako enyimba zo ekyazitukaansookentereezeemu awo tetugenda kuvaawo awo lwaki intaviyo gwera awo kyekyatuuka ku nnyimba zo ate n'ekirala muganda wange okujja ku luyimba lwange tutandikirawo ku luyimba ebirala byonna tubyogedde kikubewo ennyimba ki ekyazituukako pozi kwaliko ennyimba nnya nga esatu zaddemu ng'olumu luwedde oluyimba zaddemu nga bwozima nti ziba mixed biki byonna byonna just voicing biki ebyo nze simuwanko ku nnyimba zange nga bwalimba abantu yampa ennyimba ze netuziwulira ng'ayimba bubi biki baiza oluyimba lwange walutereeko ku bantu tugende mu maaso we tuli wano njagala ombuulire bannayuganda basalewo ndi muyimbi oba wakibabuuza ddabbo ne bagamba nti ddala Kayongo muyimbi abamu ate Kayongo si buli muntu anawulira oluyimba lwo kyagenda siima nedda ffe tuyimbira abantu balowooza nga ffe mu kaseera ati enjawulo gyalina ku birala nze waliwo abantu abatamanyi na nnyimba zange batandabangako waliwo abansanga ne bakaaba olw'essanyu ne bampa aga waliwo abazuubira ne bagamba nti oyo anyimbira bubi waliwo azuubira naga nti bannange omuvubuka oyo ayimba kwegamba tuli bangi famire yaffe nene Katonda bwatyo yagitonda so omuntu oyawulira oluyimba lwo n'agamba lubi takumalanga mu maanyi n'oyo aluwulira n'agamba nenjagala kumulabako takuleetanga malala byonna bikoleddwa kiki ekyaluka ku nnyimba zo kuba waliwo otiisizatiisiza noga nti ate bagalamba njogera ekyaluka ku nnyimba zange nti tetukuuma byama MRlive kyegivudde ey'enjawulo kyetuwadde abagoberezi be tulina mu kaseera akatini mbadde nsaba ombuulire kiki ekyaluka ku nnyimba zo ennyimba zange naziwa David Lutalo naziwa Yared naziwa ne David Lutalo kati oyo simanyi ate ye weyazingira mukuba yabuuzaako ne mukulu wange nti lwaki yakoze ensobi ennyimba naziwa Lutalo yadde alina ziwanze tugende maaso ki ekyazituwa nga bamaze ziwuliramu nze nagenda ssaba mulimu sina kirala kye nabanoonyambu era sibatabulangako bannayuganda sitabulanga ku daheyazi nga ngenda okwogera ku kyatuka ku nnyimba zange sibatabulangako ebyabatabula bizibu byabwe bo nga bo kuba nze atakolera mu daheyazi nyina obuyinza obugoba abantu ekyo bakitegedde nti wakolera mukko nze sikolyanga era sina interview gye nali nkoze nenga nti nayimbirayo waba ennyimba mmeka zaali ennyimba nnya kyekyazituuka endala nga ddemu nze nakikola nkigenderedde nti ddemu bazikweka naye nze nakikola nkigenderedde oziteerako kuolede nze package wano oluyimba lwange olwo lwa Duniya twalina Antolias mu mmotoka n'alukuba nga ku flash ye nebuuza twatuuse ku flash ya Antolias oluyimba naluwa Yared mu studio nini nga waayo osanga omusajja naye yayagadde kola ki ku appreciating ndi lulungi kati nangamba ya toyimba bubi aina ddala oluyimba lwo lwa Duniya luki lulungi n'alukuba omwo ya kwaliko oluyimba ekitiibwa ky'obufumbo nali nduwandiikidde muwala nindemu okukkanya ne mukama we ali omuyimbi Kemisera gwe nali nduwadde naye nze jasi nali njagala ne bampayo ekitono awo nali njagala nange nawe oluyimba lange luno balutwala ndowooza ntulimaganamu nko nali mukama we naye mukama we teyategeera nti ayogera nange kuboolera bategeera nti nze ayajja luna lwali awo nga lwambaga nga oba nsobola ku vaasi wewe lwali tiba nange kansanyuke kandigidde ekitiibwa ky'obufumbo nkiwangudde nange nkituseeko abaali bansekerera mbasaasidde kyekiseera nfuuke maama olunaku lwambaga leero kyekiseera nfuuke maama olunaku lwambaga leero ekitiibwa ky'omukazi yenna akijjula ng'afumbiddwa okuva lwe wansuubiza okumpasa obwongo bwange mukwano bwakyuka nga bulowooza ku mbagayo keno mukama webale abateesi baali bangi abaali bagala beibo ndekewo abasaba nga twawukane naye Mungu n'ayamba yasuulawo esaala zaabwe kyo kalibwe katyo kaliko nako Kemisera kwaliko kati ndasigenda zigenda mujja singeze kwako
ane dunia oluyimba lwange olwa dunia lugumu dewali ku dunia ensi lugumu ng'emazima so tekiba kirungi kwewaana naye abo tewaana nakuwaana bane bagira ya oluyimba lwange lulungi olwo naluka producer Jona yaluproducinga nalunkubiramu awo twali mmotoka nga nkubamu ezize natuuka ne ku lwange nalukuba nanga lulungi kati nankubira ku nnyimba ze nga nnya nambuze oziwulira otya ne mugamba ddako ko wali alinwanyisa naddayo nalunkubira yankubirako ne bayita kambale oba yayimba ne Gabindi Kaiziti nangamba kyali wange ne mugamba nayo lulungi ate nankoneramu awo endala awo amalo zikubiramu nankubiramu ezo naye nga tuze ku luyimba lwange olwa dunia lwe nali nsubira nange lugenda kubaako weruntuusa olwa message yalulirimu engoma n'obudde obwaluweebwa producer nali nkibaze kati nze yagamba mukulu wange nti yakoze ensobi naawe oluyimba omusajja naye nze teyaŋŋamba omusajja mugezi kati oluyimba lwe yalubbi balowozezzaamu olwa dunia bayiza bene mu studio era nakigamba lutalo wayuza mu luyimba lwange nakigamba lutalo nenga oyo yaŋŋamba wayuza mu luyimba lwange naye nze wedde nali nkimanyi nti yalowoozaamu nange wadde nze antuyasi teyaŋŋamba naye kikyo kiba kikyo baluyita dunia kati ye nakolamu olulwe ensi wakimwatulira nakimugamba mu studio nga olabaawo yali atuddeawo nga ffe tutudde bwe tuti kati ebyanatoliasi byagamba kiika n'olukiiko terwaliyo byenjogera tugende mpola yimba ku lulimba lwa David Lutalo lw'ensi olaba mukulu la bongo yimba ku lulimba David Lutalo olw'ensi my Uganda watandika ddi emize emikya mu Uganda hapana nedda kwano gwange gwe mmanyi obulungi Uganda nedda taata bino byambe byaki byowagaza obusungu akuwagaanya akulimba so kale bwewute lutambula olula twatandika ddi okweteekera kamimudodo ensi yaffe si bwetyo kuno kubandinga lutabana ya fesi we ayima desulika yigeze dinene baloba eno dunia ekaye nabajiri mutukaye eno dunia esuse nabajiri mutususe obubi eno dunia ekaye nabajiri mutukaye eno dunia esuse nabajiri mutususe obubi bekugamba dunia ekaye nafa bajiri mu mbera sirimbye buli woyita basinga beyagaliza buli wamu enensi yakyuka nolaboli nasadako omwana we mbafuna obugagga abalala basadaka bana babanaabwe nabo nti bafuna obugagga ensi eno efuuse mbi n'abantu tufuuse bazibu nnyo ensi eno efuuse mbi n'abantu tufuuse bazibu nnyo eno dunia ekaye sho wekati wekatambula kati ngampuli yange ebitakwatagana ati kiriwo ekiti olulima lumu afrozouk kati ye yasalamu nayimba afrobeat kati toyinza omukopi omugezi toyinza koppa kintu nga bwe kyali lwakigoloza David Lutalo mukopi mugezi ng'atambagamba mukopi musiru abambagamba batya mukopi musiru anti tekiwomera matama abiri gwe omuyitira omukopi omugezi waliwo asobola oga nti oyo mukopi musiru waliwo bamuyita omukopi omusiru ekyebali waliwo n'abatagala nnyimba za David Lutalo nkimanyi era mbagamba kayongo bannange gwe tufiirako kyekiri kye nagambye ti Uganda eno tuli abantu obukadde 4 oba 5 titusobola tuba tufuuse bazzolo era nze bwe mpita ku gundi nga empisizaamu amaaso envumi sinza najiddamu kuba nkimanyi ekyo ebibwe bitu ebirinze binnyumira egamba nti wamwatulira n'omugamba nti wabba oluyimba lwange kati kanzirewo ko katona awo ngakugamba abambagamba mukopi musiru nenzi nyinjo ga mukopi mugezi atera kuyeta musajja akuyetinga ebintu bye nera bagamba alina yayongerwako ebinena bibeerawo nezi oluyimba lwange yaluzanyiramu kale kagambe bwe ndi yalozaamu
kati olaba wano nolaba olina sadaka abaana be mbafuna obugagga kati nga ye kuva ddi nga tuli batemu kisitaani atulyanga mapapaali nolaba olina sadaka abaana be mbafuna obugagga kuva ddi nga tuli batemu kisitaani atulyanga mapapaali kati kwegamba we have a same message mu nnyimba bbiri era nafulumyako kolumu ngenda okumiitingako ko muyimbi munnange naga nti Maila Bongo nga tetwawulizangako tetwemiitingako nanga omanyi nti naffe tulina oluyimba luto mu studio era walufulumiza lyo baffe twalugjeeyo ne tulugjayo nga bwe wayimbye message yemu naffe tuluyina naye nga nze natuula ne njiyo oluyimba lwange tolowooza nti ebiseera ebisinga kale ate wano osologa nti yaluwulirako naye omanyi ki oba yalina oluyimba lwe nga tannawulira nakululwo andi kiri kyenagamba nti okimanyi waliwo omuntu ayinza okugamba kwa David Lutalo ayimbidde emyaka 14 yakalonkinga 15 years of David Lutalo kati okimanyi nti kizibu nnyo kyakumatiza muntu ku muyimbi atandika nti bankosezza ku nnyimba zange aga ziri gwe wazimuyiyiza ez'emabega okyegedde kyokka naye yennyini bwe yali ajja waliwo n'abantu bikanebagamba nti oyagala nnyo omuvubuka oyo naye yagenze n'ayimba oluyimba olw'amaanyi agenda kugwa nze ne mbaga bw'aba yakutte penni neyewandiikira oluyimba olwo mbalayirira tagenda kukola ki kugwa mpozi nga yaluguze kubuyinza ogula oluyimba balinde balane kufuna akasajja gyozigula tozimuguza ebiki bwe bito naye babanga obwongo bwajja sigala ayimba kati okimanyi nti ne bwe ngamba kakati nti no oluyimba lwange wala oyinza nti yazimuyiiza kale ayimbe yezize bwe ziti ayongera ayimbe kyokangulwedde ennyimba era nziina mu bitabo gyeziri okitegedde olaba oluyimba olwo nze nalutegeera nti lwe lumu nga oyo antuli yasira naba nagamba muganda wange nali mpitako okwo ku Double Kick wadde yali yaŋŋanawo nga nsooba mpola nempulira nga baluma ekisinga nga bali mu lumaliriza baluma ekisinga ninga mpulira ng'olwange ninga nenedde kisoboka olukyaka lwa mukwano kali ngeno owulira ensi yafese webabisala babagira ne bannange oluyimba nga terufaanagana n'olwange oludde nze nali nafulumya dda era nange saya nali sifulumyanga nalikoze kibali kye bakola nenzijjayo olwange okitegedde n'oludde nze yali yasooka ezo gundi gyezi ne mufaanaganya gundi biki olwo kye bayita tayito naye omulamwa gwe gumu kuba siisa wange yamuweerezako oluyimba olwo omitalazia yamuweerezako oluyimba olwo namugamba wow this is nice song nenga byamaaso eno nenga tamanyi nti oli muganda wange aga oluyimba olwo tagama oluyimba lulungi nnyo oluyimba lulungi nnyo good song that's good song kati Kayongo muganda wange nanyiro nti oli sister wa Kayongo ali ati amundabire bwebityo ne banyumyamu awo ne bigwa bwebityo naye nze si ensonga kuba nyina ennyimba yinzoga naye nga yanjuzaamu tewali muntu asanyuka nga bamwozezzaamu tosobola nti esiyensi kubanga obudde bwowo ekitontome kyo n'otula wansi osula teweebasa okirowoozaako oli bw'akyozaamu opondookerawo mukoye erimu golooza si weewaapo obusungu n'oga kati abasajja bano kamba tabulire ddala mbasuule kuba omuntu akubbira oluyimba omufunamu obusungu n'oga kati ekijja kijje kamba kube nange mbasuule omuntu yandigambye nti webakubbira oluyimba n'onyiiga kwe kufuna obusungu obwettumbizi ku David Lutalo n'obagwamu n'Anatorius n'abalala n'obayuzaayuza egyo ettima engeri gye walyolekamu kuba oluyimba omuntu yena bamubbira oluyimba kiruma ntalowooze bw'atyo mpozi zesinabe saabatabula sinzi yabatabula baatula byabwe ne basalawo byabwe olwedde nze tebampanga mu mulimu gwange ye yennyini yagamba era neewunya nnyo abantu ala mukulu labonga ezo ennyimba bwezikuba bbiri natamanyi music akugamba zezimu bwezikuba bbiri olwa Lutalo n'olwange kakati kino kyenkugambye nti waliwo abagaa nti mubbi musiru naye nga mubbi mugezi mpozi wogambye nti mubbi musiru nti mpozi omubbi abeera musiru nga bamaze mukwata naye ebbanga lyonna abeera mugezi nga tebanamukwata y'omubbi gwe bayita kalimagezi kalimagezi ennyo wakayima Uganda ali producer Junior yayisa bwati
no intro no 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 isaawo ko akalobozi ka soft ke awo kumule ugundi yewe yayise ngoma intro isaawo ko kalobozi ke kali so oluyimba lwange David yalutwala yani togamba yalutwala omuntu atutte yabba oluyimba lwange era kali seyamba de nchogerera wano nga nachogera taliyo nachogera nga atudda nga oluyimba lwange lwa dunia walutwala era oyo musajja wo naye nyini yakingamba ojuka kalike yagamba mbusima bali mu studio bona nga ne basalawo nga sina byenkola ki byennyimba nenge kitufu akimanyi so tuli mu mwezi guneeno bane tukomya amakosa ate ne kyanze kinadde njagala mukulula bongo pi oyogedeko awo tuyagala bifu eggwewo tuli mu mwezi guno era nsabye neŋŋamba omwezi guno gulina okutwala obusungu n'ettima nenge mitima gyaffe gidde bujja tewali nnyo kyanjawulo kiri awo kubanga bwe byogerwa nga biyita ku muzindaalo guno ku platform eno bitukuzibwa ne biddanga okwagala gye tuli ne bituzimba nate okukula ngera Blueband bwazimba emibiri gyaffe bwatadde ku migaati ne tulota bujja ne tutayaaya mu bbanga ng'empungulu ne tumbirira ddala amazima y'ensibuko y'ebyo byonna bye njogedde n'ekisa n'okwagala okwo kwe nkowodde omwezi guno bwe tuyingiddemu gugende n'ettima wani nani between me and kuba mbadde obwanga mbolekeza nnyo Notorious naye ate ndabye nga ku David Lutalo kye yakkola ate kati obusungu oyite eno toyagala kukyogera nawe biina ku David Lutalo kubba luyimba lwo obusungu mbuyina sijja kukweka kuba tuli mwezi mutukuvu sijja gamba mbuyina mbadde mbuyina newe nze ndi ready okwatagana na buli muntu kuba oyinza olaba David nagamba talina wadde second yange talina wadde seconds yange ayinza ogaa talina wadde dakiika yange etula nange nze kyo sikiinaako obuzibu era sikimu mu birowoozo nejjuka nagambeko nti ensozi tezisinkana naye abantu basisinkana okitegeera muganda wange kyeneebuuza omuntu gwe wawanya okufa n'azuula n'amazima n'agoba n'omulabe we n'omuwa obulamu Allah nakozesa okumuwa obulamu obutaliimu mitego n'omubuusa abamu kuba omuntu akuli ku lusegere nga mulabe we aba muzibu ate atuuka atya ku extent ekubulookinga ne kwita embizi waliwo byokweka oba ekigambo ekyokubba oluyimba wamugamba nti wabba oluyimba lwange kyamuluma n'agamba kati omwana ono yakakumanya kyengamba nti wali kukweka yali kyengamba nti lwaki teyaŋŋamba kuba kwali kweyabya lwaki teyaŋŋamba nti lwaki oŋŋamba nti natwala oluyimba lwo naye bwe namugamba nti watwala oluyimba lwange era noyo yakigamba mukulu wange wadde ye teyakiŋŋamba mukulu wange nakiŋŋamba nti watwala oluyimba lwange olwa dunia wantwalira oluyimba lwange walubba amaaso yagajja ku nze n'agaza kwa Notorious yaddamu ki ng'omuganda yasirika n'atunya Notorious n'obusungu yakyuka bw'ati n'agira bw'ati n'atunya Notorious ati n'obusungu ati n'asirika teyayogera teyakinyegako yatulia yanzijako amaaso kuba nze nayogera ntunuulidde bw'ati naye bwe natuuka ku luyimba lwange wanzibira oluyimba yani musajja we yakigamba mukulu wange nti watwala oluyimba lwange olwa dunia mu lukwesikwesi nanzijako amaaso n'agatunuuliza musajja we namulwako nga mutunuulidde bw'ati oli natunda bwansi bw'ati kuba olwedde ye yali afuuse Hadathel Asgar kiki yali afuuse ekyennyalwa n'ekigambo ekyo kimenyewo yali afuuse ekyennyalwa mu kaseera ako lwaki gamba bwe ntyo kuba ekiseera kyatuka nga tasobola situla lulimi ebintu bimukalidde ku matama kati ajja wano mu muzindaalo n'alaga amaanyi kati nze kye mbadde njagala nga wegambye nti omwezi guno eno oyagala mwezi mutukuvu tusonyiwagane katonda yawe ekibonerezo ekisembayo siyinza kusigala ku muddu munaye nga nsigadde mutaddeko ekkobete ezibiki naye mwagala nga naye ali awo interview nga tugikola naye ali awo nk'oyo okujja nga nvudde gye nvudde najja nakola interview nalimba abantu nadduka n'agenda abantu batuuka n'okuwalizibwa okunkubamu ebituli okitegeera kuba veri nga setinze ebintu bye then ng'asinziira ku kyange kati mbadde nze nsaba muganda wange atuula awo nga ndi wano ng'oli awo waliwo ne mukulu yali mukulu maaka nga naye waali awo kuba namulaba nga alinga azze okubakinga ani oli mukulu maaka naye ategeera ate kati awo bijja kunyuma era nkakasa katonda nga bwali mwenkanya tujja vaawo tukkaanyizza
tekisoboka kubanga bwe gambye okusonyiwa Notorious omwezi guno ogwerimbisemu bwerimbisi nenze ndayo nga kikuvudde ku mutima gumuyinza okunkuba ate tusobola kukuba olw'ensonga nti tuyinza kuba gwe ate nga gwe tukuwagaza ki ngamba taasa ng'olutaasa muyinza okunkuba ate Notorious tansobola sebo kasajja katini banyumira mudala andi naye nze tansobola kuba yalinamu ekirowoozo nti ansobola alabika yalinamu ekirowoozo nti ansobola senga yali akimanyi nti ansobola yali alina kunkubira wali we twali ku hoteri nga tuyomba naye wabadde saakigamba hoteri awo David we yatumyanga enkoko waliwo kakalina akali awo yansinkana nga dabukika eri awo waggulu mu kagundi ku kagalagi yajja awo n'angamba gamba ebyekisirwawo yangamba ogenda n'osaba lutalo ssente kati yakwadde $5,000 biki nategedde n'abamuyamba musiraamu namutegedde yamusomera edduwa n'atereera nabanga yayimba nnyo kati yangamba gamba ebyanzija kuwaya ate wali mwatugamba nti David Lutalo watugamba nti David Lutalo mbu Notorious yagamba bannange omuntu eyamukolako yafa musiraamu ye yafa era naddamu n'akingamba awo musiraamu ye yamusomera edduwa teyagenda mu ssabo musiraamu yamusomera edduwa eri gye baasooka okugenda ababiri n'amugamba tebyakola tubaveeko kitegeera kigenza okugamba baasooka mu basawo baganda mbu kati eri gye baasooka ababiri mu David n'abakyawa yensonga lwaki taagala ddala muntu agenda mu basawo baganda era nkwegayidde wadde mukulu ategedde nti ŋŋendayo naye nkwegayidde saagala ategeere nti ŋŋenda mu basawo baganda nkimanyi nti akkiririza mu dduwa Lutalo ekyo kyo nkimanyi lwaki tasiramuka pa bwe namugamba mpulira namamwe musiraamu lwaki tasiramuka omuntu akkiririza mu kintu lwaki ng'amanyi kikola lwaki asigala akyebalamye awo yamanyi nani yaganja akkiririza mu dduwa Notorious nyini yangaka ni bakiriza mu dduwa ere ne bangambi yamukolako omusajja musiraamu kati twafunamu obutakkaanya awo era namuvuma bubi ndoza gwe mundu Notorious yasooka okulaba ku bukambu bwange ne muga ne gwanfula masikinyo nti nyina kugondera bugondezi bukimoya gakummanyira awo bwe bategeera nti kyaka tuli bakozi bani badayers ne nfuluma namwo mu munda nampoya woya lwaki teyankubirawo ani akuwoya ye nyini ngaswadde Notorious muga saaga mumanyire muganda wange wanemeso omusajja okunda bate kati ongamba vulongoto nitula mu kamotoka kakeeru kawiishi nanvugavuga omwo mu lubaga bwe tutyo walina mukazi nga bakuweyaweya nakuvuga oba yakizola nti oyagala nnyo effuta ebbanga ddene siramaako siwuliraako kigambo kiva ku lulimi lwe nti nemulekaawo neŋŋenda era gwe mwafunamu obutakanya nga akuvuga mu kamotoka yaawo andi bwe twali tupakinza omuntu mwali mwagala nakuyokuba yakuya anti laba mukulu labongo kiri bwe kiti ene efuta lyakola obikayo kiri bwe kiti kankubulira efuta lya mwana mu kiri bwe kiti bakuvuga ku motoka soko owulire labayo muganda wange kiri bwe kiti wulira bra kiri bwe kiti nze sirali yagala efuta lya Notorious abantu abalina emotoka ezisooka mu 15 awaka kalinga efuta lye ndyagazaaki kubanga omanyi Kayongo ntegeerereza buli bafunamu obutakana ng'akuvuga kola kwetolooza ekibuga lwovaamu ng'okkakkanye efuta lyakubeerera ki nga tuze ku seriousness nga tuvudde mulai nga tuze mu seriousness muganda wange okunvuga okwo kwe yalinga nvuga no yali agezaako omanyi okusiba nakuteera TV mu nkomera omanyi abasajja okusiba nakuteera entuumu ya firimu bweti mukomera n'ebyokulanga bituuka mu budde naye ng'oli mu kkomera kati yagezaako okwagala okunteeka mu life nti mbeere nga si wankawanka nga wakutwadiriza ezo okutta Ivan nga wakuba effuta lyakuteekanga nnyo eryakwanganya eddembe emmotoka nzirabi mukugamba emmotoka zisooka mu 15 awaka which means sina kyenjagaza effuta lye ate gogambye omanyi omuntu okusiba n'akuteerawo TV mu kkomera kitegeeza effuta eryo lyakukolanga bulungi kyembadde ngezaako okukulaga nti ye yageranga nti kiri ekyadda hairs engeri gye namusabanga okukola njagagenda wa musajja nkole nga ye akandako ngamba ndi wafuna dde omulimu kati mukulu wange bwe yamubuuza lwaki omwana tatandika okukola nti omwana oyo bw'agenda n'atandika okukola tagenda kuddamu kwagala kumperekera ku jena ate njagala nzije naye neewuwo kaana atandika okukola engeri gy'ayagala okuyimba agenda beera bize eri nkyamukuumidde awo nga bwe njiyo olaba nga Ivan ono agenda naye ng'omulimu yagufuna Kayongo ani gwe wagambako omulala ku luyimba lwa David lwe yabba mu music industry muno mu bayimbi abayimbi oluyimba lwange olwo juka terunatambula nnyo nnyo
abalinga abakimanyi nti yatwala oluyimba lwange Anatolius akimanyi yennyini ndakuba nti Anatolius kasi wanno otegedde tayinza kugera kintu tayinza kubanga amanye ekintu nakikiriza n'omuzindalo nti kituufu kuba namulabye ayaka yekuti akadingidi kumusonyiwa kuddayo kukola ki kukola okitegedde naye David gwemanyi David kimanyi musajja mugezi wadde byaliwo musajja mugezi era njogera no kumuzindalo bwanakomya Anatolius ewuwe siremesa Anatolius kola ni Anatolius musotanga bwe nagamba David nti kuba David namuga guno musota ne bono ogwa amajera gujamala gukobojje nga gaweddewo poza naguma nakugabirira kwange nga bwe naga nti olimba lwa yankutudde lonna lutuukira ku Anatolius okitegedde kati yamanyi oba nadde wa mukama oba apereza kudda wa mukama we njuka mubuuzawo ku kibuuzo nti David yali ankubiddeko mu studio nagamba tekibangawo bwe yagamba mukama wange David tayagalangako kunkubira mu studio bwe yagamba waliwo oweredde nogabwa anamuzza oli kufenna tubifiirwe bwanamuzza nedda bijja kuddamu nga we byali lwaki andi Anatolius ye bato bwayatondebwa takyuka gwenga wakyuka nakyuka nali nkola kiruli wali mulwadde n'owona wali mulamu n'olwala ensi ekyuka ssebo okulwala n'okuwona byanjawulo wabira advantage wabirawo ne disadvantage naye kyegamba omutima nga bw'olaga nti lyrics zigabibwa Katonda lyrics zigabibwa Katonda muganda wange kikutegedde bw'ogaye nti tasobola kyuka sikitegedde bulungi oba musajja adde omusango tasobola kyuka okujjako nga yenenyeza nnyo naye omuntu akugamba nti soma Bayibuli okyuka ofune hiti gwe n'oŋŋamba wadde ebintu byali bingi zisaago bya Anatolius nti navene omugoba omuntu gwomaze naye emyaka 10 misala bongo nga gwolabira ebbanga tono byakugamba ebyo golooza ye David yava ku kyogoba Anatolius abantu bali bazeeyo ne bakyebuuza nti David yava ku kyogoba Anatolius oba kyo bakiyisaako biza maaso mu programu yaffe eddako tugenda tutandikira awo ye mu ndowooza ya Kayongo kiki kyalowooza David kyeyavaako okugoba Anatolius Kayongo ono gwe bw'omulaba wa olaba ebituli osobola bisawo mu comment section ne twongera okumanya ekituufu kyeki tuli mu mwezi gwa Ramadhan mbadde njagala interview eno nfube nnyo okulaba nga omwezi guno ngukozesa okugifundikira kuba mwezi guno tebagulimbyamu tebagusaagiramu mbadde saaka tuve mu mwezi guno tugende mu mwezi mulala nga bino bikyaliwo Kayongo oli musajja muyimbi ennyimba oziwandiika songwriter nyimbeera kwanza yewandika music wange era nswana owandikira omulala ekikutawanya music wo tolina capital ekintawanya music wange sina capital naliba senga mbadde nyina capital kyamazima senga ndi wala kwa music wange muyina golowooza omuntu ali tasobola kulowooza nti ekikuleeta nokunoonya capital wa music funa ngeri gyotandikamu nakukwata abantu bujega kuba akadde sente zizobanja zitamanyi muwendo sagala gwesibako sente zifuuse sente zobanja omuntu yandigambye nti oba onoonya ntandikwa tebitegerekeka naye kale mu interview yaffe eddako tujja birambulula twongere okujjayo amazima omwezi ngo tugukozesa ennyo okutukuza omutima gwa Kayongo okumufufuggaza paka bwaneetonda okumutegeeza obulungi bw'omwezi guno paka bwaneetonda bw'aba ayogera amazima kale katukukozese okutukuza omutima gwa Anatolius n'abalala mu mboozi eno abagirimu okubategeeza obulungi obuli mu kwogera amazima n'obulungi obuli mu bikolera mu mwezi guno mweraba